Minisita omubeezi ow'ebyemirimu n'entambula General Edward Katumba Wamala atabukidde aboonoona n'okubba ebyuma bya leerwe ng'agamba nti bano bafiiriza eggwanga obuwanana bw'ensimbi. Naye ng'ate engeri emu oyinza okukendeeza ku bbeeyi eyo y'okutambuza ebyamaguzi ye leerwe. Naye kati ate leerwe gye tugezaako okuzaawo abantu ab'emitima emibi bagenda mu maaso n'okugyonoona nga bajjako slippers ezo kubanga bw'ojjako slippers kiba kitegeeza nti train tejja kustabilizinga. Okwogera bino abadde alambula ekitongole eky'eggaali y'omukka ng'eno ebaddeyo n'ebyuma ebyakwatiddwa mu bitundu by'eggolo ne Pakwach abantu abataategerekese mannya nga babireeta okubisaanuusa. General Katumba ategeezezza nti eggwanga lifiirwa obuwumbi 2 obwa dola za Amerika era n'asaba abeenyigira mu bubbi buno baweebwe ebibonerezo ebikakali. Saba ne mu kkooti gye twala abantu bano bakwatibweko n'omukono ogw'ekyuma kubanga okubawo obuwi fayini oluusi tekibaluma. Okusinziira kwakulira ekitongole Charles Kateeba omuze guno gututte ebbanga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bugamba bw'ogerageranya kye twakafiirwa ku bintu nga bino kubanga ekyokulabirako layini y'e Kasese tekyaliwo, layini y'e Busoga gye twayitanga Busoga loop line tekyaliwo. Sente zitufiiriddwa zisuka mu buwumbi 2 bwa dola. Kateeba agamba nti ebyuma bino babikwatidde mu bifo eby'enjawulo mu bbanga lya myezi 6 era abakwati bawerera ddala 61 nga n'abamu ku bo basimbiddwa mu kkooti emisango ne gibakka mu ffi. Annyonnyola engeri gye babakuttemu n'obukodyo bwe bakozesezza nga batambuza ebyuma bino n'okubituusa mu kibuga Kampala gye babisaanuusiza. Tulina abantu baffe abatuyamba, abamu babeera mu bitundu, abamu babeera mu poliisi nga bafuna intelligence bagamba nti motoka eyo eyinza okubeera mu kino na kino. Procopius Lumu yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.